Kitalo. Kadama attiddwa omusajja gw'abadde asindikiranga ssente. Era nga Jovi ono abadde awangalira mu kibuga kya Dubai gy'abadde akolera emirimu. Wabula ssente zonna nga bw'abadde azikola bw'abadde nga azisindikirwa omwagalwa we. Kati nno kyambi nnyo omwagalwa we yamusse n'amugya mu bulamu bw'ensi entabo nga eva ku ssente. Yenze Sheila Adita. Subscribinga ku YouTube channel yange kwata kadi nga buli video yonna gye nkuterayo ekutuukako bulungi nnyo. Commentinga tumanye endowooza yo ku butambi nga bwe buti. N'olunaku olwaleero tuzze n'emboozi z'abankuba kyeyo. Emboozi z'abankuba kyeyo teziggwa mu lojjo. Buli ddakiika wabaayo ekipya, buli ddakiika tulina kye tuvumbula, buli ddakiika wabaayo ebizibu. Kati kiri eri ggwe ffe tukola obutambi buno nga tubuteekayo okulabula bannaffe, okubatangazaamu, okubamanyisa ebintu ebimu oba oliawo bye babuusa amaaso, abalala tubayambako mu ngeri emu oba endala okutwaliriza ekyeyo kyabwe. Teekako n'okumanya biki bye balina okukola ne bye batalina kukola. Naddala mmwe abatandika obutandisi. Ensonga y'okubeera n'abasajja nga muli ku byeyo. Ensonga y'okubeera n'abasajja nga muli ku byeyo emazeewo obulamu bwammwe mmwe ng'abakyala. Ensonga y'okwegwaniza n'okwagala okungi kubasudde mu bizibu mu abaana ab'obuwala abagenda okukola. Ne mukola akasente kammwe mukatuuyanidde n'okomawo ewaka omusajja ng'akalidde. Ng'okoze akasente k'omuntu yo n'okomawo ng'omuganzi we yakawasizaamu omukazi mulala. Kati nno tusiiba tubeegayirira ne tubagamba obutambi buno mubuwulirize temubuyitako. Bugenda kubayamba. Bannange omukwano gwewala ebiseera ebisinga tegubeerayo. Kyetaaga muntu ng'atya nnyo Katonda okukulinda. Sente y'ekyeyo tebagiteresa muntu. Sente y'ekyeyo tebagiwola. Katusooke tuwuliriza akatambi ate era tubeere nga tukomawo. Ng'awagalira mu Dubai. Yafuna mukwano gwe gwe bayita George gwenda okulagako wano. Ono ye George. Okitegeera. George oyo ye yasse Jovia. Ono nga y'omugenzi Jovia. George yajja mulala gwa mwana muwala ono nga mukwano gwe nga bonna bawangalira mu Dubai. Kubanga George nti yali avuga takisi ng'atera okuva ku mwana muwala ono oba yamuvuga nnyo n'amugumira ne bafuuka ab'omukwano. Bwe bafuuka ab'omukwano omanyi nti omusaayi gutambula. Kirabika George n'asaba Jovia. Bw'amala okumusaba George yasomera mu Jovia pulaani ezigamba nti singa tuba tulina ssente tusobola okwekulaakulanya ewaffe mu nsi yaffe. Naye okwekulaakulanya kuno n'alisoose n'egenda ewaka. Kati gwe n'obeera ng'okola n'osindikiranga akasente nga bizinesi bwe tuligazira. Ogenda okuva ku kyeyo ng'olina w'okola ki w'otuukira. Okusinziira ku kabanga ke baali bamaze kirabika omuwala teyakirabanga ekikulu n'alabanga George tasobola kumubba. George bwe yadda e Uganda yatandika okusuubula mu ddoboozi ya girlfriend we Jovia. Kyesimanyi oba yasuubula oba nedda. Bwe yatuuka eyo yabeerayo n'abeerayo. Kyova mwana muwala ono n'addayo muwulidde teyabadde yakamalayo emyezi 3. Bw'atuuka ku ground yatandika okubira George. Amugamba ndaga ku maali bulijjo gy'osuubula. George yeebuzaabuza. Ono alaba akabanga kekulunguludde bali mu myezi 3. Ndaga ku maali naye akooye okola azeeyo waka aseetolinge. Ye mululu yagamanyi ageza aseetolinge oba n'oyo omwami kyesitegeera. George yagambye Jovia yajjangu osanga embalala. Jovia bwe yagenze embalala George yakutte ekikululu ky'abalenzi n'akisasula ssente ne basobya ku Jovia. Mu kumusobyako emuwulidde omwana byayogedde nti bamuyisiriza bubi olwamaze ne bamutematema n'afa. Era otwogerera omwana omuwala agenda kuziikibwa ayinza okuba aziikibwa lwanca kuba nti bamutemye nnyo. Sisobola kulaba katambi. Sisobola kulaba katambi mukwano naye nga kitalo nnyo kitalo ddala. Ababadde bamanyi omuwala ono mwena bambi she's normal yafudde. Naye nga George wakoze bubi tewayise munno. Jovia abadde yagulira George emmotoka. Awo waka wendi mu kwebuuliza Jovia yajja wamanyi agagulira George ate emmotoka. Alala bakutte kati babasaba babakwate George yuyu ne munne nga babasse Jovia. Bakakwata basaba Baana abawala tulina ennaku
ayagala fesi ya George yiyo temulina nakuyamu namumanyi bali manyi olina nekyomanyi ku mugezi kyoza okutubuulira yoyo George yase Jovia kansubire mu mulabi yatemyetemye omuwala mpaka yamutemye bufuifi naye balina mulina emitima kati ono omusajja omubi bwati wamwagalako kyomugezi byobadde muwala mulungi kati ono omusajja olayo omusajja badde asobola n'okuyamba oli mulamu oyalabikirawo obutemu ono omusajja mutemu yuyo yasse munne mulabe labe emimwa banamu murisikingayo kati basajja bana noyagala ono enyindo emulinga kagatto ka mulema yona ebyo byatadde bwetenga kitebe kyagali muno wasse wanki obotya muno n'omutematema gwe George gwe sente za muno zitutte ate omuguddeko omutemeteme nze bibanyumya mu polisi emukuteze omutima wange mbasagala nakubiwulira njagala mpulire nti bamukumyeko omuliro n'afa abanamu ab'obuwala kambabulire naye nti pasente abasajja bali wano bantu bakulu lwaba kirikimu bwe twava mu nsi zaffe ne tutuuka buli muntu kola olowooza muto abantu bakulu balekayo famire zaabwe balekayo bakyala baabwe nga tebayombe tebalwanye tosuubira muntu kutwala kukyusa mutima from n'oyo asulewo mukyala we era jakukozesa bamala okukubako sente yeyongereyo tolaba nti abakyala basobola okukutanga mukiitinga naye omusajja asobola okukutana totakimanya nako nti alina omukyala e Uganda ye takulimba nti jasi twasigaza kyabiri sapooti kati yuyo sente z'omwana ez'ekyeyo zonna bwe yazibya n'amutta naye lwaki obootamu mazima ddala mbu kati bamutute ku poliisi nze singa bamutemetemera naye ne bamutta omuntu kwata omuntu naye bamutemetema afe yes Kyerya network ensumbuwa olaba kiri bwekiti waliwo n'omukyala akoze vidiyo eyaliko Land Road we wa Jovia nkuteddeyo mu inbox osobola ogiprayinga abinyonyodde naye bulungi kuba abadde abamanyi nga n'ekijoji akimanyi bulungi. Eyo y'emboozi ya muganda waffe omugenzi essaawa zino kati nno oyo takyaliwo yavudde mu bulamu bw'ensi naye nga ffenna ly'ekkubo naye ng'ekyebuuzibwa ekibuuzo kiri nti ogenza otya ofudde otya ani akusse kyekikusse bannange kyabulabe nnyo okweyitira okufa kyabulabe nnyo okwesiga omuntu ne sente zissa sente zikutuusa ku bizibu Jovia mukwano gwe gumusizza sente ze zimusizza sente nga bw'abadde aziwa omusajja amusse olw'ensonga sente taziyina tubadde mu lutalo lwa Shabani byonna mubirabye Shabani engeri gye yabbamu munnammwe sente kati Jovia ye sente ze nazo zimusse Sarah omusajja yamutta lwa sente byonna muzenga mubiraba biki bye tutabateereddeeyo mu bye mugamba nti bino temubitaddeeyo tubalabula baganda baffe bankuba kyeyo tubasaba omukwano gwetaagisa naye omukwano si kyekintu ky'otasobola kubeerawo nga tokiyina osobola okubeerawo yadde toyina musajja osobola okubeera ne ssente tezigenda kwegaana naye omuntu asobola okwegaana mutereke nga ssente zammwe mulekerawo ziwa abasajja mweterekere ssente zammwe mwekolera ebintu byammwe nga temutadde mu basajja mugenda kubeera disappointed omusajja agenda kuswaza ku ssaawa esembayo bangi babeegaanye bangi ebintu bye mwakola babibagobyemu obutambi tubuteekayo bannange mbeegayirira muvaluwinga obulamu bwammwe muvaluwinga essente zammwe omusajja oyo omulabye oli muntu mukulu nga naye mukulu olaba bakyawa baŋŋanda zaabwe olwo gwe gwatalinaako yadde oluganda bannange mwegendereze kitalo nnyo yenze Shila Adita.